tuli ku Nurdin Ntege agera beera nga atubuulira ensasagge engeri gyeguddemu wali ekiteezi sebo kooli. Okay. Ekiteezi wano oyita empeerero n'okwata ekikubo ekyo eky'ettaka kyekikutwala gye bayita Kiteezi, Lusanja n'ebitundu ebiggwako bw'okiyitamu nnyo ogweyo ekasangati wansi Mawule ebyalo bingi by'otuukako naye Kiteezi kyekifo ekiri gazetted ekiyibwamu kasasiro officially and legally mu ggwanga Uganda oba mu kibuga Kampala. Kasasiro yenna ayoolebwa mu kibuga wakati ziddawa yonna atwalibwa Kiteezi. Era Kiteezi omunnyonnyola obulungi nga gw'osangibwa mu kitundu ekyo oba okuyitawo omuntu bwakubuuza omugamba gye bayiwa kasasiro ntegeddeyo. So Kiteezi kifo kimanyiddwa kya kasasiro naye ng'ebyo bwe bitera okubaawo ebisasagge ebikangabwa leero ennaku z'omwezi z'ekkumi wagenze okukya lunaku lwa 6 saawa okuwera ku ssaawa bazitangana bamu bagamba 12 abalala emu kati wakati awo 12 ne balengera olusozi nga lubumbulukuka. Olusozi olubumbulukuka si lwa ttaka si lwa amayinja oba musenyu wabula kasasiro. Kigambibwa nti omwezi gumu kasasiro ono yeeyasaamu ebitundu 2 n'agalina n'okufuna ennyampa ez'enjawulo era abamu bagamba baateekamu kufuna omwala okusobola omwawula emmotoka bino biweetiiyo ebimuteekamu omwala awo abatuuze bagenda okulaba ate atandise okukola ennyampa obbo kiki ekijja ne beekubirako KCCA neteekawo engeri y'okulabula. Kaakati mu kuteekawo okulabula ne baleeta ekitabo ng'ekitabo abakyala bano abakyala be basinga okubeera kasasiro ono balondamu obuzuka ebiseera n'abavubuka abalala kati okumanya embeera ebadde yakasanga ne kasasiro alaga nti kintu kikyamu oba ali mu kaseera kaakazigizigi ne bateekawo nga buli alinnya waggulu oba ayingiramu owandiika essira lyo mu kitabo okumanya ani ayingiseyo aziifu embeera ebadde yeesigekebwanga balinga abakimanyi okumanya ekintu kye badiiringa nakyo kya bulabe. So ekitabo kibadde kigendawo mu maaso nga kitambula bw'oyingirayo bakumanya nakyejwe Olufiga Tusanga Moses Kwezi Robinson ne bamanya abo bayise ali ne bakumaazinga ng'osoloka naye kasasiro w'Ekiteezi yakola kye bayita hiiru olusozi oluwanvu azze apakirwa emmotoka emwanjalako buli mupakira yala bimupakira tayimu n'ekiika n'abanga mungi nnyo newankubadde kasasiro waali akyali mu weyateekebwa kati obuzibu bwavudde ku ki enkuba ennaku zino yatonnyeko mu kitundu kya Kiteezi naye nkugambye emabegako wali mwajjamu ennyampa n'okuba nti yeeyasaamu wakati
abantu nga bw'obimanyi ebintu byaffe nga bw'olaba ab'ebuduuda babagamba mufeewo nti wano we baaziika bajjajja bange muve wano wano nti bajjajja bange baazikibwa sivaawo abaali awo nga babasuti oba bajjajja baba bamuyita abo ngamba b'ebuduuda kuba n'omwaka guno oba ogujja buduuda ajja kuddamu abombolokoke kuba wabawo ebifunga nga bawulira ebibiira by'e California tibyaka era nabemu wa California abantu babagamba nange mu mwezi gumu oba ebiri omuliro gugenda kujja naye abantu mukole muti ne bwe muti kubanga kufuuwa ng'ombe Abamerika nabo bavaawo era tubabulayo bantu tunaganze nja kufaafaagana nabo kamera zimuleeta abombojja naye ekyekitezi kyawukanako kikasisira obudde bwakedde buke n'abumbulukuka ate kati olwokuba ye alinga ali ku lusozi amayumba gamuli wansiko n'alyoka akola ekipiira kati ng'ekipiira mu kubumbulukuka ebipiira byanjawulo byekoze okuva ntegeeza nga bw'onoolaba ensozi ennene kati ne zijja nga zikutuseemu ebitundu ebyenjawulo kati ensozi zino mu kukutukamu ebitundu ebyenjawulo ne zisalawo okuta nga luno bwe lujja lukoona lunaalu luli lukoona lunaalu ne ludda ku luno naye nga luddukira kankozese ekigambo ky'omugenzi Idi Amin Dada kye bayita superspeed mu ddakiika emu eyabadde taviiriko kirwambulira eyawone era bagamba waliwo omukadde yalengedde ekintu kijja agamba kiikyo ne bamugamba tusoba aba yakatambula ebigere mukaaga n'agamba abazzukulu ne bamugamba mukadde ku ngeri ekintu sipiidi ze zijjira tugende yabadde yakayingira ekigere munda ekintu kyagikubye ennyumba oyinza kumanya bwe badde efaanana era gwe mulambo ogusooka okuvaayo waliwo famire efiiriddwa kumpi abantu 5 bawonawo naye kyannaku bwatwaliddwa mu ddwaliro ate naku ye gyafiiridde so Maziga Kiwobe twaziirana kiri mu ggwanga Uganda kiri mu kitundu ky'ekiteezi abatuuze n'abaoloddewo naye tulabye ku Meeya Elias Lukwago alina statement gy'akoze ng'agamba nti myaka 10 baagula dda ekifo emukono awayina okuyibwa kasasiro oyo yiika ziri 35 ebigambo bya Meeya Elias Lukwago obyogerako ki? Meeya Elias Lukwago alina okutubuulira oba akola mu KCCA oba muwabuzi wa KCCA naye bw'aba nti akola mu KCCA nga tasobola kufoosinga birina kukolebwa kuba awaalizayininge alekerawo okuvangayo okunyumya emboozi ng'ebizibu bimaze okugwa ku bannakampala oba ku bannayuganda. Is the Lord Mayor of the capital state of Uganda. Naye nze mpulidde emirundi mingi bwe wabaawo ekizibu avaayo okunyumya mboozi. Yandibadde yafoosinga dda oba n'atambuza ku bigere bw'aba alaba nga kyali kinene nnyo bwe kityo n'alagira ekintu kye kibeerewo naye nze bw'oba oŋŋamba nti okola mu KCCA gwe heeri newankubadde waliwo minisita nga gwe heeri tolina nze bunyinyonnyola mbu ate twagula dda naye ate
really waliwo omuntu omulaba y'omu ku balina okuvunaanibwa alekerawo baba emirimu tasobola kikola azeekuweza ate ng'ekimuvunaanya kyekyaki ng'ekimuvunaanya kyekyaki kuvaayo kunyumyanga muyise ali mu kitongole wakati bw'aba atugamba nti alagira ebintu by'ebitaba oba alaba ebituufu ebirina okukolebwa ali ne babigaana awuliza nga kitegeeza tolina kyoyamba ku community eyo kyeŋŋamba nti kalinze sikkirizigana zaake naye zaako oyo nkulayirira singa abaawo ekizibu nga ye ayagala kibeere nga bwekirina okuba zaake bisobola okubeera oba mufaafaagana mwonna kati nze nkoye emboozi y'abakulu abatunyumizaamu ayagala ye kwejjamu kati olaba mu kugula ekifo alaga twagula kasasiro mu kukuba abantu ye taliimu olaba abafere tabaddeemu ati kyenkugamba nti ye nga ye omuntu baagula ekitundu awagamba twagula kasasiro amaze okukuba abantu awo ye tebimukwatako era singa kasasiro oyo abadde avuddemu golodi lukwaga abadde ajja kugamba twateekerateekera abantu baawo bafune golodi so embeera eyo nze bintu njagala abantu babiddemu poliisi sooka kino kibadde nze nga kikangabwa nga kizibu ekigudde ku bantu toteekawo poliisi kubanga omwogezi wa KCCA omumyuka w'omwogezi erinnya tegekeko lya Lushikazi oba ye Mugalu Luyimbazi Mugalu wa sport barwale bayitize erinnya ettuufu ye Luyimbazi yagamba bwe bali wakyabulawo eka satu yes so kitegeeza KCC ekyali mu tteeka okuyiwawo kasi naye embeera ya kasasi yabadde ateekebwawo ne bwa wali ekibuuzo nti abadde ateekebwawo bulungi kasasiro embeera giri teyagiraba nti paawa yonna ayinza okuvaako ekizibu bwe wali ekibuuzo naye ekyokuba nti balina ettaka emukono kibu taagala lukwakujjemu taagala eriasi kwagutaalonda yejje mu kizibu y'omu ku bali mu kizibu alina okuyinza eggwanga bannayuganda kibadde bali abantu abalinaanyeewo tulabye ate amayumba bagamenya batya tulabye ziweetiye nga zimenya amayumba agabadde galinaanyeewo awo nedda kasasiro yakubye amayumba yakubye mayumba era akuba yabadde mugambwe ne kalina ez'emyali gyerina yagikubye paka ku kulonga ey'okusatu kasasiro ngaazitowa bannange yazikubye nozibika n'atulikitako so abantu bali mu mayumba ate ekyokubi kasasiro teyakubye nga bwogamba nti kabumbulukuse n'ayiika buyitibwange yakutte n'atambula kubbi
kilomita kale kilomita naye kiyinza obutamanya ekiza naye obuwanvu nga bw'onoova nze ku paaka enkadde n'ogenda n'ogudikuusa oba ekatwe so kati kyabadde kizibu kyagudde bubi nti yagudde ng'akabenje aweeva obuzibu bwe buli enteekateeka yandibadde nti ekifo ng'ekyo ne bw'atandibadde kubumbulukuka olwo kasasiro asobola okwekolamu omukka omukambwe n'abaluka n'akola bbomu oba n'akola ekikanga bwe kikingako awo kasasiro oyo alina kombination y'emikka giri emibi ennyo ogumu ku gwo mulimu carbon omulala baguyita ammonia eyo gyombi emikka si mirungi eri obulamu bw'omuntu mu kussa kwe ne mu bbangaala ye era oba onoono omanyi oyizaffe zino ez'enkoma oba ez'obunya bakugamba carbon oba ammonia asobola okukola ekizibu ku bulamu bw'omuntu asobola okukuba engoma mu lubuto kati kubaganyamu obulamu bw'abantu abeetoolodde ekifo ekyo abawangaalira awo oba waliwo ekirina okukolebwa ne bamanya nti this place is gazetted nga kitwalibwanga Uganda enteekateeka yayo si nnungi newankubadde ebifo ebimu bizze bikola bukozi for example Kiteezi nti Kiteezi yali terivo ekyo tewalingayo abantu basingayo oluvannyuma nga bw'owulidde Erias Lukwago nti baagula emukono naye nze mukono gye mmanyi mu myaka 10 ewali kasasiro wajja kubaawo abantu kuba abantu ekibuga bakivaako bagula bali waakyo mpola mpola kati ogenda omumalirizanga weewo kalina Kiteezi yalina ebintu ebibi bibiri erina kasasiro erina n'oluguudo oluvundu kati nga tewagulika kati ng'omuntu wa bulijjo kimwanguyira okufuna kapuloti akalayisi eyo nga bwe wawulira ebyali mu Lusanja nti bintu biba byadondola mu miliyoni 2, 3, 5, 10 bwe watyo ng'osobola okweyiya nga bw'omanya enfuna yaffe mu Uganda ate nga mu Uganda by design and norms tradition wano ne bwoba ne ssente mmeka nga tolina nnyumba otwalibwa nti oli mwavu tokulaakulanye so ng'ow'ennyumba asobola okubaawo ng'abaana be tebasoma naye sebenseerowoozi awo omusajja yakulaakulana so okuzimba bwe kutyo bwe kubeera abantu bazimbye mu Lusanja ne bazimba mu Kiteezi mangu nga bwe walaba ekyali mu Lubigi ng'omuntu walaba Lubigi ng'akimanyi bulungi bajja basenga naye omutima ne gumugamba abatundawo baga ennyumba yiti togiraba nkadde ogawana twasazewo n'amayumba ng'ayita kyolaba baganda bammoze nga basubula nnyumba oba nga bagula kapuloti kabo miliyoni 4 ate sebaawo tebakwata bitundu olina kuzimalayo ye n'azitulekamu nina omukyala gwendabyeko nga avunaana bannabyabufuzi abagufudde omugano okugenda wali awagudde enjega bannabyabufuzi ate bo bazizza gwaki tebalina kgendawo bannabyabufuzi buzibu ki bwe baleetera mu mbeera eyo anti bannabyabufuzi teri nsonga eteeka bantu mu biseera bya kazigizigi ja kunnyonnyola bannabyabufuzi bawano basusizza nnyo okwagala okubasaasira kyenkugambye twandibadde tugamba nti bannabyabufuzi baffe bonna okuva ku loodi meeya twandira bemamotoka ga misenyu
kale ga mabaati matufaali mmere na ssente nkani bazze kudduukirira abantu bafunye ekizibu kati bino ebirala ebituleebooza okwogera kuba bitwale mu kanso kanso ekwatibwako ab'ekiteeteeteese kitundu kyayo Lord Mayor ayita olukiiko lwe bayita olw'obukubirire ku makya ku Manda bagambe essaawa emu tufunye ekizibu ayina lw'oduyita ku Sande n'agamba kino tekirekese embeera gye tulimu nkambwe olwo alumirirwa abantu tukoze tuki ekizibu kigudde mu kitundu kyaffe kye tutwala ffe bakulembeze Besigye ye neighbor y'omu ku baawo tewaliwo ekikubeera kujja kunnyonnyola Museveni tekizza bulamu bw'abantu ekizza obulamu okiyamba abantu abo abaliwo kuba kati nkugambye amayumba g'abantu gabuutikiddwa abantu ne bafa n'embwa emu embwa ekyali buli omu embwa ziba naye embwa zirya ebizimu n'ente efudde abapoliisi bagiganya abantu okugirya abapoliisi bagitukuteeka bawalooza oba yeyatadde kasa naye nze batita paalamenti erina okuyita akaseera akakazibu lwaki bimala kugwawo neeyita bo bali tebakimanyi busaawa yonna kasasiro yayinza obbombolokoka ekyo kibadde kigwa mu ofiisi ya Lukwago ne muppi waawo eri gundi baŋŋambye mbu sayidi emu nku nnyingi yagitwala emu omulwadde n'agitwala Seggirinya gulinga mu Gannayo bebagamba emu ya mwadanku nnyingi era yemu eya Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kugamba nti waliwo tuba twetaaga abantu baffe okulowooza ku bizibu ebituluma kati bannanyumya ku bizibu byewalala nga bwe nnakugamba Seggona enfuufu eri ku luguudo lwa Kireka Budda taginyumyako temulumya mutwe naye mu kampeyini ayinza okujja n'anyumya Museveni so nga luli bwe baali bamulonda yatugamba nti muba mutya n'oluguudo bwe ruti tetulabibwa ataddewo nnyo efforts kulaba nti oluguudo lwa Kireka Bbira Ssentema Masa ake Ssentema alulwanyeeko atya naye tajja kuswala mu kampeyini bw'ali baakomeewo ajja kukoma waale mu kiseeso bakati abantu abagambe ki ajja kugamba kitiri akola enguudo naye ssebo omubaka okakatibwako okulobinga n'okuleta bazita matters of national importance ku floor of parliament ezo tezeetaaga kuteesa wabuluga bannanga abatuuze beewange bali bubi tusaba minisita atukolere bwati ne bwati naye embeera ejja nosanga abantu nga buli omu tafaaya yesinzeyo gwa naggamba kaze semuwe mwadangu mulaba nga ekintu kyakusasiro takibeeraako ku flo ya paalamenti naye nga no mu kolido mu kunyumya ku bizibu ebirala nkola ya lutamaguzi akwata ku bantu be ayogera n'emmotoka ne ziyimirira kubawa sipiidi ananaagiramu awo n'ayogera ati omutuuze n'amubuuza nti naye mukama waffe ekituufu kati ekizibu kyaffe wakyogerako era agenda kujja waakugambe bye twagala mu buyinza naye waliwo disaster ejja kati disaster gye tugamba nti kale yandibadde avoided nga baali bakimanya ne bateekateeka bulungi kati awo tuveewo tugende ku kiddako what should be done ne KCCA kumanya nti abantu bano bwe tuba tufunye ekikirirayo tetukkirizaawo bantu abantu balina kugaana biteeyo kuba ekisooka ngae muvaamu omukka ogulwaza omuntu osanga muntu kuba na busungu bungi osanga muntu kuba ng'alwana mangu osanga muntu kumusanga nga afa mangu osanga muntu anaaba tatukula awunya buli dakiika ishu ziva okwo
omukka guli gumutabula baza abaana nga bafaafa omwana afuna kaboni afuna ammonia emike emibi emika emikambwe nga gisobola n'okukola bbomu emika emikambwe nga gisobola n'okukola bbomu lunaku ejja kuba bbomu omuntu ajja akwata ebifo ebisinkula kusasira abantu reaction yegatta ya physics yayetera okukola ebisambo ne chemistry okuba ekitwalire kuba ekipo ogimanya enkuba kalina etaliyo nekudala nga kasasibu ate abakulu abo ba Elias Lukwago nekesi kyabwe baatugamba kasasibu we bagenda kukolamu ebintu ebisukka mu bino omuli amasannyalaze n'ebintu ebirala batusuubiza eggulu n'ensi tugenda mu myaka weri olaba nkasasibu oli omu akolebwamu gaso teeka abalondamu n'obuveera tebalina baali baziteekanga bonsaati okubaako kye tukolamu amasanya kiri egambye nti mulimu amaanyi kasasibu alina ebintu ebikola amaanyi nga bali redi amu amasanyalaze sobola okuvaamu amasambwe nga boolaba obusabe bukola amasanyalaze ejja kugamba gani babirina Uganda onojegendereza sana ebintu ebisinga kupapula ezali nnyo waliwo ne akaweza abantu abatita kubintu waliwo bagenda mu Germany China Malaysia soma bakola batya mu kasasiro ne babisoma baweebwa alawo ne baweebwa entati kampe abamu bamanyifaje ne kigwa ne bakomawo ne bazimba amayumba gaabwe ne beebaka bajja emiti ddala ebintu ebinnuma nze anyulira Uganda tusana tuve mu government kunneeka you pinpoint something timwatugamba no where we must adopt enkola mu nsi zetwegomba ezigamba nti bw'ogamba ebintu bino ne bigaana resign regardless oba oli wa gavumenti oba opposition oba olemereddwa era ndoza ngenda kukolayo campaign nti ababaka betwalonda tujjukire manifesto zaabwe baatugamba ki nga beesimbyewo oba wenaale oba wanno kutitindi bye baatugamba nebiba byaganda tumugambe n'okuwandiika tewewandiika awo tujja kufuna accountability y'ebintu ebimu naye nga twafuna ekintu kimu kye twekwekamu Museveni yali bw'obujja totugamba nti ngenda mu parliament naye Museveni bw'atakole sijja kukola atugamba ngenda bikola ngenda bakolera ate bwatukola nekitaana nga jjukira waliyo Museveni wagenda tokimanyi tombadde nsaba muyambe abantu kwogera ku bantu bafatikisa abantu amamotoka gaziikibwa emotoka gaziikibwa enyumba z'abantu ziziikiddwa ebyobugagga by'abantu bigenze bizinesi z'abantu zigenze sente z'abantu ziziikiddwa bingi n'amayumba kati ageetukoddewo agataziikiddwa njagala okutegeeza munanga ndaba nti gali mu kaseera ekiddako gali mu katyabaga nti balina okuvaawo wano minisitule ya disaster bwelina okuvaddayo disaster ebyo ekole ku bitunga ebyo byetimo gyayo naye ajja kugamba talina bageti bamuwa bageti ya bukati
ngeza bugeza wa bilioni 2 kakati nabbanja nantadde namaladdaawo byoli Kaguta Museveni mulabi alina ate ekizimbe byali mu kuggulawo oba Kaguta buloko abadde naye asambu abaatulumiriza nnyo pulezidenti abadde asazeemu ebizimbe bye byaggulawo oba bagenda kuzimba kizimbe ky'entalemu oba kimanyi naye abadde akisazaamu n'asooka ajja ku nsonga eno naye kati buli munabyabufuzi agenda mulaba avaayo n'obutuutisuuti bambadde obutaayi mukyala wandabye ayingirewo bannange kakati olaba biki naye babe bayambe abantu aje kati kusiibule nesene ziba zizuddeyo abantu ba State House abakola mu State House mulekerawo okubba ssente z'abantu abanaku okubba bagufudde mulimu bajja kuba abantu bawe embeera esente zibajja mu buzibu naye ng'okuzifunako ng'omusajja asoloba ennaggwe ate azaagalako naye yalabye ssente awo nti wano kikwette so bambi abantu bali kanga wakyeka gavumenti eba evuddeyo okuyamba ebayambi naye n'aba opposition olemuko omulimo sente tugambe nti aba opposition watakaule waabwe kisoboka ayimbi Dawudi alumirirwa nnyo abantu akulire mu campaign akuŋŋaanye abayimbi petition n'abalala bakwatire ku bantu bano ssente abali mu eno embeera embi oba eso kyenyinza okugamba omulabi wange kale sibula abantu aki ebisinga birowoozo naye nga tuba tujja kuba tubongera ate ebinaaba bizeeko ebirala bino byenjogedde zibadde obuzadde n'ebirabiddwa mmanyi amawulire ewalala naye wano nkuwa analysis tapikica ekirina okukolebwa olina kyobuuza nange moze byonna obizzeemu nga wembadde mbyetaaga njagala kusiibula okay abantu bongere okusubscribe tulina entege subscribe ege YouTube oba okwate ne Megatron Media tukole emirimu osubscribe ng'ekitulu tuba tutambulira wamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwerabe.